Olwaleero ennaku z'omwezi 5 omukulu Mathias Mpuga Akedde ate okusula woofiisi za National Unity Platform era n'agamba nti ye agenda kujoininga omukulu Yoweri Kaguta Museveni, which is okay. Tetulina muntu gwe tukakansalawo ye era tetulina gwe tulwanyisa na kusalawo kwa muntu. So Mathias Mpuga mukama waffe waba asazeewo nti ye olwaleero agenda kuba ata entebe yaffe nga Commissioner Parliament nga n'ekifo akisuddewo. Mathias Mpuga mukama waffe tetukulinaako buzibu, kola ekyo ky'obula ky'oyagala, ekyo ky'owulira omutima gwo kyekutuma ekinaakuwa emirembe, kubanga naffe si ffe bantu abaagala nnyo okutambula n'abantu abatali ku bigendererwa byaffe. Twetaaga nnyo okutambula n'abantu nga bali ku bigendererwa, nga balina ebigendererwa byabwe. So baganda bange, mikwano gyange, nyongera obbajjukiza nti this is Uganda for Ugandans. Ate era no struggle abaana bangi bagifiiridde mu Mathias Mpuga twandiyagadde nnyo, ate oddemu mu kubonaabona kw'abaana baffe, ku musaayi gw'abaana baffe gwe gufuule ekyokuzannyisa. Naye mubamutima gukugambye nti kakati wummula, lwaki nkuumye ekiti kiri very fine, era tukwagaliza olugendo olulungi, tukwagalizayo gy'olaga wakubeerere walungi, wakubeerere wa mirembe, kubanga entalo zonna eziri mu bitundu byaffe eby'e Masaka tukimanyi bulungi nti gw'ozikulembeddemu era gwe kanaaluzaala waazo. Olw'okuba nti oyagala okulemesa His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi tebinnaba kuggwa, bitandika butandisi, ate tusuubira nti webanga bitandika butandisi era nga bitandika butandisi bijja kuba bya ddala. Finally one day one time tujja kuba bantu abalalamu era tujja kuba bawanguzi. Ffe tumanyi bulungi era tukitegeera bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mukama waffe His Excellency ajja kutambula naffe, ate era tajja tulyamu nkwe nga mmwe basajja mmwe abajja nga mwenoonyeza ebyammwe, nga mwagala ebyammwe, mwalina bye mwagala okuyisaawo. Tongera obbajjukiza tewali kitagenda kukolebwa, tewali kijja kugaana singa tunaaba nga tutambudde wamu. Baganda bange, mikwano gyange, embeera bw'eti bw'eri. Mathias Mpuga yamaze okuba nga alekulira, naye ffe tukakubirawo bugalo nti Mukama yeebale atuwonyeza ebizibu ebimu ebyanditutuuseeko mu maaso awo. Manyi bano abantu babawa zi mission nene, bwe gye tubeerera eno bano abantu babatambulira ku zi mission. Tubamanyi basajja mmwe, n'ebigendererwa byammwe tubimanyi, ate era n'ebikolwa byammwe tubimanyi era tubitegeera bulungi. Buli kimu kye mukola, buli kimu kye mupanga, buli kimu kye mwagala oyisaawo, twongera obbajjukiza nti tukitegeera bulungi. Mukamawe ntegeeza radio station, lwaki nkuumye ekitiibwa kyo? Njagala oveeyo oyimirire ku magulu go omenyewo ebigambo Abedi Bwanika be yayisizza mu kamwa ke ng'ali ku mpewo ya mukamawe. Ntegeeza radio stations za mukamawe Mwami Museveni yayise ku mpewo. Njagala naawe Mathias Mpuga naawe oyimirire ku bigambo byo oba ku magulu go omenyewo ebigambo bye yakozesezza, kubanga Abedi Bwanika yavodde. Ekintu kyasinze okuvoola ke kakoofiira kannumye. Mu byonna bye yayogedde akakoofiira kannumye, kuba akakoofiira ako omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yali ayagala okukozesa nga ssimbo. Ne bamanya Mwami Museveni n'amanya nti kagenda muwa obuzibu n'akamuggisaako ku mutwe. Twali tetugenda kugenda na ambuleera, kaali kakoofiira. Naye omusajja oyo bw'abanga yatudde ku TV ya Mukama, ku radio station ya Mukama ye Mwami Museveni, n'ayogera ebigambo by'ayogedde nga voola agezaako okugereesa okukakkanya akakoofiira, nga we mwali wano muli mu DP buloko
NUP yagenda okujja ngolwedde mulina DP block kubanga mmwe bantu mmwe abasajja abava mu DP block mmwe mwamenyawo ekibiina kya DP mmwe mwaleetera DP okusasika kati kye mwagala okukola ne mu NUP mwagala kuleetawo kibiina ekirala nga mukijje mu NUP mukozesa amannya agamu aga creatingibwa NUP mufunemu agammwe Samataya Simpuga leero nkuyise sana ye video eddako nyiza okuba sigenda kuyita sa vaayo oyimirire ku magulu go omenyewo ebigambo Abedi Bwanika bye yakozesezza kubanga singa singa gasajja mwagakulu temwakomawo mwali jidde mu DP block mwali musobola okufominga ekibiina ekyammwe nammwe ne mwesimbawo Abedi Bwanika Mataya Simpuga wabeera nga leader of opposition mu bendo lya Masaka mwali temuyina kujira ku ambulera mbwa mmwe munansonyiwa kuba badde ngambe sigenda vuma mwali temuyina kujira ku ambulera mbwa mmwe mwali jidde mwali creatinze ngaye mwali already ekibiina ati DP block ne mutekutyereza ku NUP eyo gye muli mukugezaako okubeera nga mukakkanya mmwe Mataya Simpuga vaayo ojjewo ebigambo Abedi Bwanika byayogedde ate naawe walaba video yange sagala ogambe empunu simanyi NUP erina simanyi secretariat wowulira abantu bali eyo banenyeŋŋana bavulongotana busimanyi secretariat eveyo bunnambiro president ayita abantu baneeno simanyi ne kunga Masaka simanyi Nyanzi gwakulira kunga mutuule musobole okubeera nga musala empenda kubina ebigenda maaso muli balalu kino ekisajja kya Abedi Bwanika bwe kyabadde kyasama kyayasamidde ku secretariat tamanyiyo oba yabadde ku TV ya mukama we mwami Museveni tugenda bimalira ku mpewo bibadde ku mpewo bigwera ku mpewo Mataya Simpuga okuleka nga gwe akozesa abantu bano bakukubirenga paasi gwe nga weekwese emabega mu busuuti vaayo omenyewo ebigambo ebyayogereddwa Abedi Bwanika ffe tukooye enkwezenge bantu mmwe tukooye mulabika n'okuba yemmwe muli mu lugwe lw'okutta abaana baffe n'okubawamba nga yemmwe muoperatingira mu bidroni ebimu nga birinamu abantu bammwe nga bebawamba abaana baffe n'okubeera nga abatulugunyiza bababuzizaawo mulabika n'okuba yemmwe mwabawaayo basajja mmwe kuba basajja mmwe abakabinja ka DP block mmwe Mataya Simpuga vaayo omenyewo ebigambo Abedi Bwanika bye yayogedde bw'otabimenyawo tugenda kusabula ku makya na misana n'akabadde kasigaddemu tugenda kusabula misana na kiro fe abamu tetusasulibwa aye tetulirwedde kusasulibwa muwulidde vaayo obimenyewo oba tobimenyezaawo gwe oba temwalina kibiina mwalina ekya DP block bisajja mmwe eggwanga lyaffe liggwawo naye mmwe muli awo just for your own interests gasajja mmwe agakulu envizi n'atera n'obbatuuka mu biwato naye era temukkuta muyina enkwe ziringa enkwe wesimanya akakoofiira n'oliwulira nga livulungutana erisajja ekkulu eryo eritakyalina wadde eritakyaswalako wadde n'akatono livulungutana mbw akakoofiira wakimaka kiwo wali ogenda okwesimbawo mbwa ggwe Mataya Simpuga vaayo omenyewo ebigambo bya Abedi Bwanika nyewo ebigambo bye yakozesezza kubanga Abedi Bwanika yavodde ekintu kyasinze okuvoola ke kakoofiira kannumye mu byonna byeyayogedde akakoofiira kannumye kuba akakoofiira ako omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yali ayagala okukozesa nga ssimbo ne bamanya mwami Museveni n'amanya nti kagenda muwa obuzibu n'akamuggisaako ku mutwe twali tetugenda kugenda na ambulera kaali kakoofiira naye omusajja oyo bw'abanga yatudde ku TV ya mukama ku radio station ya mukama ye mwami Museveni n'ayogera ebigambo byayogedde nga voola agezaako okugereesa okukakkanya akakoofiira nga we mwali wano muli mu DP block
NUP yagenda okujja ngolwedde mulina DP buloko kubanga mmwe bantu mmwe abasajja abava mu DP buloko mmwe mwamenyawo ekibiina kya DP mmwe mwaleetera DP okusasika kati kye mwagala okukola ne mu NUP mwagala kuleetawo kibiina ekirala nga mukijje mu NUP mukozesa amannya agamu aga creatingibwa NUP mufunemu agammwe Mathias Mpuga leero nkuyise sana ye video eddako nyizo okuba sigenda kuyita sa vaayo yimirire ku magulu go omenyewo ebigambo Abedi Bwanika bye yakozesezza kubanga singa sikakofiira singa gasajja mwagakulu temwakomawo mwali jidde mu DP buloko mwali musobola okufoominga ekibiina ekyammwe nammwe ne mwesimbawo Abedi Bwanika Mathias Mpuga wabeera nga leader of opposition mu bendo lya Masaka mwali temuyina kujira ku ambulera mbwa mmwe munansonyiwa kuba badde ngambe sigenda vuma mwali temuyina kujira ku ambulera mbwa mmwe mwali jidde mwali creatinze nga mwalina olwedde ekibiina ati DP buloko ne muteekutyereza ku NUP eyo gye muli mu kugezaako okubeera nga mukakkanya mmwe Mathias Mpuga vaayo ojjewo ebigambo Abedi Bwanika byayogedde ate naawe walaba video yange sagala ogambe mpuno simanyi NUP erina simanyi secretariat wowulira abantu bali eyo banenyeŋŋana bavolongotana busimanyi secretariat eveyo bunnambiro president ayita abantu baneeno simanyi ne kunga Masaka simanyi Nyanzi gwakulira kunga mutuule musobole okubeera nga musala empenda kubina ebigenda maaso muli balalu kino ekisajja kya Abedi Bwanika bwe kyabadde kyasama kyayasamidde ku secretariat tamanyiyo oba yabadde ku TV ya mukama we Mwami Museveni tugenda bimalira ku mpewo bibadde ku mpewo bigwera ku mpewo Mathias Mpuga okuleka nga gwe akozesa abantu bano bakukubirenga paasi gwe nga weekwese emabega mu busuuti vaayo omenyewo ebigambo ebyayogereddwa Abedi Bwanika ffe tukooye enkwe zenge bantu mmwe tukooye mulabika n'okuba yemmwe muli mu lukwe lw'okutta abaana baffe n'okubawamba nga yemmwe muoperatingira mu bidroni ebimu nga birinamu abantu bamwe nga bebawamba abaana baffe n'okubeera nga abatulugunyiza bababuzizaawo mulabika n'okuba yemmwe mwabawaayo basajja mmwe kuba basajja mmwe abakabinja ka DP buloko mmwe Mathias Mpuga vaayo omenyewo ebigambo Abedi Bwanika bye yayogedde bw'otabimenyawo tugenda kusabula ku makya na misana n'akabadde kasigaddemu tugenda kusabula misana na kiro fe abamu tetusasulibwa aye tetulirwedde kusasulibwa muwulidde vaayo obimenyewo oba tobimenyezaawo gwe oba temwalina kibiina mwalina ekya DP buloko bisajja mmwe eggwanga lyaffe liggwawo naye mmwe muli awo just for your own interests gasajja mwagakulu envizi n'atera n'obbatuuka mu biwato naye era temukkuta muyina enkwe ziringa enkwe wesimanya akakofiira n'oliwulira nga livulungutana erisajja ekkulu eryo eritakyaswalako wadde n'akatono badde ku TV ya mukama we Mwami Museveni tugenda bimalira ku mpewo bibadde ku mpewo bigwera ku mpewo Mathias Mpuga okuleka nga gwe akozesa abantu bano bakukubirenga paasi gwe nga weekwese emabega mu busuuti vaayo omenyewo ebigambo ebyayogereddwa Abedi Bwanika ffe tukooye enkwe zenge bantu mmwe tukooye mulabika n'okuba yemmwe muli mu lukwe lw'okutta abaana baffe n'okubawamba nga yemmwe muoperatingira mu bidroni ebimu nga birinamu abantu bamwe nga bebawamba abaana baffe n'okubeera nga abatulugunyiza bababuzizaawo mulabika n'okuba yemmwe mwabawaayo basajja mmwe kuba basajja mmwe abakabinja ka DP buloko mmwe Mathias Mpuga vaayo omenyewo ebigambo Abedi Bwanika bye yayogedde bw'otabimenyawo tugenda kusabula ku makya na misana n'akabadde kasigaddemu tugenda kusabula misana na kiro fe abamu tetusasulibwa
aye tetulirwedde kusasulibwa. Muwulidde? Vaayo obimenyewo oba tobimenyezaawo gwe oba temwalina kibiina mwalina ekya DP buloko bisajja mmwe eggwanga lyaffe liggwawo naye mmwe muli awo just for your own interests gasajja mmwe agakulu envi zinaatera n'obbatuuka mu biwato naye era temukkuta muyina enkwe ziringa enkwe wesimanya akakoofiira n'oliwulira nga livulungutana erisajja ekkulu eryo eritakyalina wadde eritakyaswalako wadde n'akatono livulungutana mbw akakoofiira wakimaka akiwo wali ogenda okwesimbawo mbwa ggwe Mathias Mpuga vaayo omenyewo ebigambo bya Bedi Bwanika. Mpuga embeera bwetyo bweri. His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate asiibudde omukulu Mathias Mpuga Nsamba ono nno yeefudde kiwagi era nga abyogera bulunywe nti ye agenda kusula woofiisi za National Platform ajoininge bakama be abamuleeta era abadde bamutuma okukola byakola. Tweyanzizza nnyo. Goodbye Mathias Mpuga Nsamba.